Kisinde ki People Power ekyagunjibwawo omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu abasinga gwe muyitira Bobi Wine mu 2017 kyagenda kiranda nga luyiira mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Mu 2018 omusajja omubalirizi w'ebitabo John Bosco Kibalama naye ekinyegenyege ky'okuyingira People Power kyamukwata era bw'atyo n'atandikawo enkolagana ne kakitandika Bobi Wine. Tuwagira abantu nga Honorable Kyagulanyi Ssentamu abeewaddeyo okutulaga okutulungamya kubanga ffe abavubuka guno omulembe gwaffe. Ono amakanda ge yagasimba mu kitundu kya Busiro North gy'alina obuzaale era lumu abaali ku mukolo ogw'okkungubaga yasimattuka ebigambo bino. Nze Kibalama John Bosco Kabiriiti kasaza kimu muna People Power owa Busiro North era agenda okwanganga okuvuganya ku ntebe y'obwamemba bwa Parliament mu Busiro North. Okusinziira ku muganda we Godfrey Ndawula Ssegamwenge nga mutuuze ku kyalo Bukondo Namayumba mu disitulikiti y'e Wakiso, Kibalama yafuukira ddala omuganzi era bamuyita ku mikolo okuwulira ku bigambo bye ebiwa essuubi beeyongera. Twatambulanga mu mikolo egy'enjawulo ate era engeri gye yali muntu w'abantu mwana wa ku kitundu ng'abeera nnyo mu bantu obudde bwe obusinga. Ndawula agamba nti bwe waayita akaseera mukulu we yamutegeeza nga bwe waliwo abantu abatandise okumuweereza obubaka ko n'okumukubira amasimu ebimulaaliko okuva mu byobufuzi. Wakati mu kubeera ng'anyinyiitidde okubeera mu bantu n'atandika okufuna amasimu agamutiisatiisa nga bamugamba ave mu byobufuzi addeyo akola ebirala. Era ekyaddirira baali batamanya ngamba okumukiika mmotoka ku lunaku olumu mu Novemba wa 2018 era ne babaako ebigambo ebirala bye baamutegeeza omuli n'okumulagira obutadda mu Busiro North. Nanga nti nafunye nabadde nva Bombo emmotoka ne zinkiika zaabadde 2 nga za pick-up ne zinkiika. Abasajja ne bayingira mu mmotoka yange nga sibategeera ne baŋŋamba twakugamba tutya naŋŋamba baŋŋambye neesonyiwa okujja mu Busiro North. Alan Kiyimba alumiriza nti olunaku Kibalama lwe bamukubiremu ku ssimu ezimutiisatiisa yali naye nga baliko omukolo gye bava. Najja n'angamba ankubidde essimu simutegedde naye baŋŋambye siddamu kujja mu Busiro North. Yennyini ng'atubuulira ne mubuuza yi baaba bayinza okugaana okujja ewammwe. Ennaku ezimu ne mbeeranga nga mukubira naye buli we namukubiranga nga takwata okujjako oba oliawo ye yennyini nga yakubira ate nga takubira na ku ssimu ye nga kubira ku ssimu endala yonna. Olunaku lwa 3 June 2019 abantu ba Kibalama lwe baasembayo okumanya ebimukwatako kubanga baddamu kuwuliza nga mmotoka ye ey'ekika kya Prado esangiddwa mu kifo ekimu ku luguudo lw'Eggayaaza. Kubanga olunaku lwe yabula lwennyini lwe lunaku lwe yalina okumpa ssente z'ono omwana omuto school fees. Kati nembeera nga ntwayingako ku masimu ge nga tegayitamu kati oluvannyuma ennyo muganda we gwe bayita Wini nankubira naŋŋamba omanyi Kibalama Bosco bamuwambye. Famire eno eri mu kunyolwa okutagambika kubanga ne nnyina wa Kibalama olwali okutegeera ebigenda mu maaso entunnunsi zattuka era n'akutuka. Twamuziikanga ennaku z'omwezi lumu omwezi gw'Okumi omwaka ogwedde ogwa 2019. Ye kitaawe Charles Sali abadde ku ndiri okumala emyaka 7 olw'okumenyeka enkizi buli lwalowooza ku mutabani we atuuka n'ayoza ku mmunye. Akaana kange nabo nako naye mu mbeera nzibu emyaka gyange gyonna egy'obukulu nenkolerera omwana wange asoma neŋŋamba Kibalama masomo liyamba banno. Kibalama abadde yakayingira ebyobufuzi munnange. Emyezi kati 8 egyekutte ng'amayitire ga Kibalama gali matankane nga mpale z'aba7 abooluganda bagamba basula ku bunkenke olw'abantu abamu be bateebereza nti bali mu bitongole bya byakwerinda okubakubiranga amasimu nabo agabatiisatiisa.
essuubi lyennyini libaweddemu kubanga bagamba nti ne poliisi yennyini gye baali balitaddemu naye eringa ensonga eyazimma amazzi. Kyokka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango atutegeezezza nti bakyakolagana n'ebitongole ebirala eby'ebyokwerinda okubaako kye bazuula kwe bayinza okutandikira. Twatuuka ekiseera ng'ate be batubuuza bye tulina okubabuuza. Ne tufuna ebikwata ku ngeri gy'abadde yogera oba gye tuyita call data ku simu. Ne tugiweereza abannaffe aba CMI batuyambeko okutunula n'okulaba kiki ekirimu abadde ayogera nani pattern ki gy'abadde akozesa. Kati tukyalinda ripoota eyo okuva ku bannaffe bakyakola omulimu gwaffe. Ab'ekisinde ki People Power bategeezezza nti nabo obwoya bunaatera okubaggwa ku ntumbwe nga batambula okumanya ensonga z'omuntu waabwe we zituuse. Ffe nga People Power tulina poliisi eyaffe, tulina poliisi eno eya Uganda, eggwanga gye lyateekawo gye tusasula ffe ab'omusolo, erina okunoonyereza. Poliisi teyinza kuvaayo n'egamba nti ffe munnange byatulema twakoma we twakoma kati famire ekola etya. Kibalama alina abakyala 2 n'abaana 4 wabula ng'olwaleero embeera yaabwe bagamba teyeeyagaza. Abooluganda balumiriza nti tewali kuwannaanya omuntu waabwe yabuzibwawo lwa nsonga za byabufuzi wabula nga bye bakyabuusabuusa. Ani ddala omutuufu yakola kino? Kibalama akyaliyo mulamu oba abaawamba batta ne beesuulira eyo mu ngeri ya nseegula mirambo nga temuli wuwo? Solomon Kaweesa, NTV, Akawungeezi.